Iraq batugumbula bakadama nga batugumbula obuwuka. Omanyi nga bw'onookera ku makya n'okwata ekiwuka n'onyogootola bw'oti n'otta. Ne Iraq bwe batyo bwe bakola abaana ab'obuwala bagenda okukolerayo obw'abakadama. Babatta ne babatugumbula nga abatugumbula obuwuka. Kino nno si gwe gusoose okukiwulira, simanyiiko nti oba omukulembeze w'eggwanga bina ebintu abimanyi nti bigenda mu maaso. Abaana b'abendi babatta. Abaana b'abendi bali mu kufa. Iraq batta abaana. Iraq okubeera kadaama si kyamakulu kiri awo ng'ensi endala ze mulimu. Era ng'Iraq osobola okufiira ku accommodation wekku. Iraq ng'abantu abakututte bennyini basobola okukutta nga tonnabatuuka ne wa muwalabu gy'okolera. Abawalabu be musanga ku woofiisi bennyini bettira abaana babateeka ku mmundu, babalundira ku mmundu ng'abalunda ebisolo. Omwana ogenda okukola nga pisito ekuli ku mutwe. Ogenda okulemererwa ekiyumba okomewo bakuyambe nga bakuteeka pisito ku mutwe. Abamu babasazeeko amatu, abalala babatunze emimwa n'empiso, abalala babaggyemu amaaso, abalala babakutte, abamu balina mbuto babateekeyo mu busitoowa balinawo n'amakomera we babaggalirira. Naye tuli ku kyoba. Eno emboozi gye nnyuma nnyinza oginyumya n'ogamba gwe twakumanyiira oli wa bigambo muganda wange bino ebintu gyebiri. Si gwe mulundi ogusoose okulaba akatambi nga bwe kati oba si gwe mulundi ogusoose abantu okumpeereza obutambi bwe buti imbuyina bungi. Abaana ne bagamba bannange addita tutereyo kokka n'akatambi, addita eno batutta, addita eno tutaase, addita eno. Naye n'ogamba munnange nze yo gye sitatuuka. Akatambi kano ne we nnaakateekayo kanaayambibwa kati ensi gye mwagenda temuliimu. Kitebe kya Uganda kyonna tekiriiwo. Ne bwe tunaagamba nti nno tuteekeyo obutambi bagenda bajjayo batya ng'ate n'aba abatwalayo babeegaanye. Yenze Sheila Adita. Wano we tugambira nti subscribinga ku videos ku channel zaffe zino eno, olikinge videos, commentinge. Nti mu comments zammwe muno tusobola okugyamu obuyambi. Kyoba mu ngeri emu oba endala. Ate era videos zino bw'oba ozongeddewo zisobola n'okutaasa omuntu omulala abalala bangi. Tubeebaza nnyo okuba nga mulaba obutambi buno eno. Mwebale kubwagala, mwebale kutwagala, mwebale ku subscribinga na watana ba subscribinga twegatteko ku mikutu emirala gyonna gye tuli obutambi buno eno era tubuteekayo. Kyovula tubagamba mutwegatteko. Wano ku channel zaffe tuba mu kwesomesa, kwewabula, kwewa magezi batya bwe tugenda otambuzaamu obulamu nga tuli ffenna. Ngenda kubanga mbaterayo akatambi akamu ak'Abaganda baffe abali mu ggwanga lya Iraq. Mulabe biki ebibatuusibwako, mulabe embeera gye balimu. Ate era tukomewo. Baana mmwe assalamu alaikum wa rahmatullah. Mumanye kiri Iraq. Bakadama bannaffe babano wano babasibidde Iraq bali mu kaduukulu. Abaana mbu babakuba embooko, babatulugunya, babasibira mu buduukulu, tebabawa mmere. Bannange ab'amakampani abatwala abaana ebweru, mutwale abaana ebweru nga n'obafaako mubafaako. Abaana babonaabona kati mikwano gyaffe zizino baganda baffe baabano bali Iraq mu kkomera. Bannayuganda si Bannakenya. Temulowooza nti taddewo bipapula wabula bantu. Asobola oyamba abaana bano abayambi. Banaye twagala kukola naye okukola kugenda tutama lwa kampani zituleeta ekukola temutufaako. Ebyo bye biri e Iraq. Gwe nga tonnaba kusalawo. Omuntu nga tannaba kulimbalimba nti e Iraq waliyo emirimu. Era jangu ogende e Iraq. Jangu ogende e Iraq okole. Era eri bagabe sente nnyingi. Era waliyo ebiyumba ebirungi munnanga agenda kuba akulimba. Sigaana mulimu abali mu biyumba nga birungi mu ggwanga eryo era nga bali mu bulamu bulungi, naye tekitegeeza nti bonna e Iraq ebintu ebiriyo bikaamuko si bya bulijjo ng'oggyeko entalo. Entalo e Iraq nnyingi. Nze simanyi n'abantu balina kampani engeri gye baakera ku makya ne basayininga contract nti batwala abaana e Iraq. Simanyi nako nti oba kiri mu mateeka mu ggwanga lyaffe waneeno. Wano we neebuuliza abaana bayitawa. Ye abantu abakola ku kisaawe abaana abajja ne pepa waakooyo abakkiriza okugenda e Iraq mubakkiriza batya okuyitawo. E Iraq teriyo kitebe kyaffe n'ekimu nti omwana ne waaba afunye obuzibu
talina wagenda kuddukira nti omwana ne waba akubye omulanga teri muntu agenda kumuyamba Iraq bw'oba ogenze wekka nga weesaddaase lulu wano mwe baba batwala babalimbalimba naye nammwe temusaayo omutima kugamba katusooke tugende twebuuze ku bantu mukwata bukwasi butabo bwammwe olw'okuba muyaayaana mwagala genda kukola ne mubuwaayo ne babatwala ne bakanyuga eyo ne babatuusa mu bya accommodation ebirimu abasajja abawarabu abazibu ennyo abadunda abantu n'emmundu nga yo kugamba okwoza ebintu ogenda okubyoza ng'oli ku mudumu gwa mmundu akugamba ogende w'omuwarabu okole ng'oli ku mudumu gwa mmundu tebawuliriza tebalina nsonga yonna yakuwuliriza mukozi ekiyumba bwe kikulema n'okomawo gye bakusalira amagezi gwe ogenda kubwa emiggo paka lwofa era ng'abaana bangi nnyo bafiiriddeyo eyo ne babakanyuga eyo mu musenyu abaana bangi nnyo balemeddwa obiyumba ne babateeka mu kkomera ezo accommodations zaabwe ziriko ekkomera abaana babateeka eyo mu kkomera ne babaleka eyo ne babeera nga tebalidde ne balyoka babamma amazzi g'okunaaba ne babeera eyo ne bawunya ne bamera endwadde z'olususu olw'ekko ne bajja n'ensekere olw'okubanga tebalina gye bagenda kuddukira so tubasaba bakwano nga tonnaba kusalawo nti ogenda kukola manya wa gye bakutwala okukola kubanga ensi ezimu teweetaaga kugendayo waliwo ensi ennyangu ez'okutuukirako n'ogenda n'okola naye ensi Iraaka bannange nze sisemba muntu yenna kugenda kukolera ye Iraaka so baganda bange kino mubeere nga mukimanyi wabula ng'ate era buno obutambi bwe buba butuuse ku bakungu mu ggwanga lyaffe erya Uganda muyambeeko abaana banene mwe mulina omulanga munene nnyo ogusinga ogwaffe mulina amaanyi mangi nnyo agasinga akaffe musobola okuwandiika ebbaluwa neetuuka ku bantu beeyo bannange ne bamanya nti omuntu w'abazze okukola abeera mu bwetaavu era ne mubategeeza nti omuntu era abeera muntu asobola okulemererwa omuntu wagamba nti kino sikisobola abeera takisobola tebabakaka temubakuba kubanga bantu era bateekewo etteeka nti omwana waba alemereddwa okukola at least mu mutika akomewo ewaabwe naye bo bakulemera ne bw'ogamba bbawa ssente bazigaana kuba mulimu abeesondera ne bagamba ffe tulina ssente ze tugenda obbawa tujje naye ate nazo ne bazikola ki ne bazigaana tusaba gavumenti ebeere ng'etuyambako ku ekyo at least